Yes, mpola mpola nate tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi pampita ntambi kimso Rich Boya Maxodi Junior wewe kuba nti otambula naffe subscribing na watandwa kuba nti subscribing ngamba kikasero obere nti subscribing atugende fenna mpola mpola wewe kuba nti yes we kumira wano mpola mpola system noba nti ogitambuza mpola mpola bad mind people mujja kweta because eno system yakyuka ennugu tezikyakola Uganda fitina gitwale wammwe kubajjajjabo ne basenga abo abantu e Kampala bakeera kumacha kuba nti bakola era nga Gravity omutuju wetwogerera yaguze Land Cruiser mpya n'agamba bonna batamwagala nti mugende mwetugesi abatuma okuba nti muli banaku babaavu ye akeera kumacha n'abantu apakasa akasimbi n'okuba nti akola era nga mukulu General Zamba gumira mu bufumbo bw'obeera nti bakuwasa bakugulire ennyumba bakugulire emmotoka bakugulire underwear ye musajja mukulu Gravity omutuju yasala kuba nti akola mpola mpola webale kuba nti wekumira wano kekasero kuba nti tutambuza system mpola mpola Uganda mu Kamoli gwe mukutu gw'omuganzi kwe wekumidde unakulali tukuletedde Gravity omutuju nga yakafuna emmotoka empya bwe tututu ekika kya Land Cruiser UBB musajja mukulu amanyikiddwa nga Gravity omutuju atandise okuba nti celebrating no kuba nti atuma barapa abalala okubaako kye beekolera other than okuba nti baddawo okuba nti bayasama n'okwasamirira nga tebakola ssente wabula okujjako okuba nti bafuna bashuga mami okuba nti babawasa n'okuba nti balivinga obulamu obwa survival kale kasero okuba nti obifuna kati tugende mpola mpola Gravity omutuju y'omukuba rapa abakyasinza okuba nti bakola ssente mu industry ya Uganda era omusajja ono Gilson Wabuyu musajja mukozi ddala era nga ye musajja omu kubemanyi abanonyi ba ssente e Kampala ne mu Uganda nti omusajja ono tagoba ssente oba omuyitidde birthday party oba omuyitidde kasomero oba omuyitidde kuyimbira malaalo kasomera nti otaddawo public system n'okuba nti omuwadde microphone omusajja ono ajja kujja ayimbe nabwe kityo mukuba nti asoloza akasente ke mpola mpola omusajja ono ageze mu maaso okuba nti yegulira ebintu ebirala oba ebyo kuba nti yegulira oba kuinvestinga ebyobugagga bingi mu kibuga Kampala. Gravity omutuju yasooka navuga TX mpola mpola abantu abasinga ne bagamba nti yeewanize musajja mukulu n'akimaintaininga n'agenda mu maaso n'okuba nti agula n'okuzimba amayumba n'akulabye mu kibuga wakati n'akulabye awalinawo amayumba mangi yes ge yazimba era nga alina flats ez'amaduuka oba oyinza okuziyita kedi mu kibuga kye nakulabe so mpola mpola Gravity mukuba nti atandise okuba nti akola investment yasazeewo omwaka guno okuba nti akyusa system n'okuba nti akyusa embeera okuva wasula enyesula kogata n'entambula era nga Gravity omutuju yaguze emotoka empya ekika kya Land Cruiser bino nno yagambye nti abayimbi abasinga obungi bagamba balinda nga bebekulu balinda gavumenti okuba nti ebagulira emmotoka zimpenkoni wabula omusajja nga ye omusajja asobola okuba nti yakwata ssente ze n'aba nti yekoleramu ebintu ebyamakulu n'ebyayagala mpola mpola nga tasabiriza walala. Gravity agamba nti tajja kubeera nga babebekulu oba General Zamba nti bebekulu nga gavumenti temuwadde temuwadde kasente asobola kuba nti yeegulira kintu kyonna oba kwetuusaako kintu kyonna kyayagala mu bulamu naye nga asobola okukyetuusaako era nga avuddeyo n'agamba General Zamba nti ye bwe baba tebamuwasizza tasobola kwekolerako kintu kyonna mu bulamu bwansi eno mwavu bwefuufululu era nga mufu bwefuufululu talina mu Uganda okujjako kuba nti agumya mugongo okuba nti abakazi abakadde abazungu bamukolamu omulimu mpola mpola. Gravity Jose Nakataga agambye nti 2020 nga mwe mukyakaaba COVID-19 muli baavu bazibu abayimbi omusajja ye abadde akola era nga kubira saving asobodde okuba nti yeguliramu emmotoka era nga n'emmotoka y'enkadde TX Prado azagirina mpola mpola yakyusiza ase Land Cruiser ebifaananyi bibyo mubiraba mpola mpola bamuyita Gravity omutuju 2021. Gravity
ayomu ku barapa be Uganda aze nga akola yes ebivulu mpola mpola atandikira wali ku Freedom City navaayo yakuba Freedom City emirundi ng'ebiri navaayo nagenda ku Cricket Oval jaze akuba enfunda zonna nga azijjula era nga Gravity ey'omu ku ba aggressive artists babaddewo emyaka gyonna nga baprovinga abantu nti basobola okuba nti bayimba. Gravity omutuju is the stage king ate musajja wattu munonyi wa sente tosobola kuba nti omuyisaamu maaso ageze mu maaso n'okuba nti akola investments ez'enjawulo mpola mpola okuli business mu kibuga okuli amaduuka g'engoye okuli amamotoka gazenga agula okuli yes amayumba gazimbye mu kibuga Kampala mu especially mu bitundu bye nakulabye ne mu Kiwunya mpola mpola bamuyita Gravity omutuju yesuddemu emotoka empya n'agamba babebe kulu nti nammwe mugule mukoseko sente zammwe mugule ku motoka mulekerawo kuba nti mukula President Museveni adda n'agamba ne General Zama nti gwe va mu bufumbo komawe waka okole kubanga akasente wekaliwa no bamuyita Gravity omutuju wa Buyu Gliston enzalwa ye Butaleja mu Eastern Uganda musajja munyoli yes yomu ku basajja abava ebunyolo kuba nti bakosa talent zaabwe ne bafuuka abamanyi mu ggwanga era wetwogera is one of the best rappers betulina mu Uganda. Gravity omutuju ye Cassper Nyovest wa South Africa Cassper Nyovest wa Uganda ye rapper ye kaya kasoko kuba nti akuba ebisaawe ye rapper avuga amamotoka agakabiye mu Uganda bafefe busi simanyi kye baliko bafiki agezako kuba nti alumba mpola mpola. Gravity is one of the regional rappers betulina mu ggwanga so luzudde okuba nti maintaininga omutindo okuba yagira paka sawa zino era nga musajja mukulu bino tabikomya mu bigambo wabula n'ebikola byeyogerera nti buli kimu akikoze kosa kyazitimbye yes akasente akalina era nga ne fan base alina nene banji abagola okola ebirayi baferinga ate abagezaako kuba nti bakola ebibye nga wali yes mbamaliriza bagudde tutumanyi gye bali n'abalala bagenda mu bufumbo ngamba ba Victor Kaminyo n'abasigadde bino n'ebirala byewolina mu episodes zaffe zira kuba mpita ntambi kimso Rich Boy Maxodi Junior. Bye bye.